omulungi ali ku telefayina yaffe webali kubanga mukadde kano oli ku telefayina ng'ojoota buliro nga bulijjo essaawa zibeera 9:30 ne tujja ne pulogulaamu yaffe ey'olutindo ne tubeera ne bannaffe aba YPA nga bano bakafulu mu kulima wamu n'okulunda embuzi nga kugakosa enjuki ne kasooli n'ebintu birala bingi nnyo naye nsooka kubuuzaako era ne nkwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo okuva ku makya paka mukadde kano katukusabire essala zo Mungu abeere ng'azaanukula n'olunaku olw'enkya obeere omuwanguzi. Erinnya nzaakira Mbwanika Namugera nga nkujjukizaako nti mwezi nawo gutandise otambula guno ogwokuna anti ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa 4 omwaka 2025. Kale tusabe nnyo Mungu abeere ng'atwanukula mwezi guno oba oliawo nga we yatwanukudde mwezi ogwokusatu ate ogwokusatu guba gwaganye twongeremu ssaala oba oliawo omwaka gunagwerako tunaabeera abawanguzi. Nkujjukiza ku nteekateeka yaffe ya BBS telefayina ya Bwatula Bingu ne telefayina yaffe ng'onyiga buzi sita 238 n'owangula ebirabo ebyenjawulo omuli ssente wamu ne pikipiki. Tuweza emyaka 9 n'olwekyo twasazeewo tubeere nga tuddiza abalabi baffe mwenna bwe kikwetagisa kubaako na 200 zokka eza Uganda ku simu yo weewangulire ssente 10,000 10,000 25,000 bukadde byonna kyonna basobodde naye nkutegeeza nti okuwangula si kwankya si kwaleero wabula kwakati nyiga buzi sita 238 owangule. Ate era nkujjukiza nti olunaku lwa Sande tebikyabya ennaku z'omwezi nga 6 wabula Sande ya wiikendi tugenda kubeera mu lubiri nga tudduka kuba nyinemu yasiima okubeera nti ffe abasajja tubeere munyenyi nga tutaasa bannyinaffe oba bakyala baffe akawuka akamukenenya. N'olwekyo naddala gwe muvubuka ali eyo ate naafuna kajoozi jangu ku telefayina yaffe ogule obujoozi okyalina chansi nti bukyaliwo naye bunaatuukire olw'enkya tetumanyi oba bunaabaawo oba genda ku maduuka ga Airtel gonna gakuliraanye oba nobano baweeru w'amasengeri kajoozi ka mitwalo 2 gyokka egya Uganda oyambeko Ssaabasajja Kabaka mu kutangira akawuka akamukenenya oba oliawo tunaatuukira mu 2-3 kanaaba kafuuse lufumo. Olunaku olwaleero ndi ne mukadde wange omusumba Eliot Esabu ngenda bumusaba ababuzeeko sobola okubeera nga tweyongerayo kuba ngambe leero byaleese binyuvu beera nga okwata peni olupapula onootinge byonna wansi. Sebo nsanso okulaba naawe okusanga ssebo muli mutya wano? Alhamdulillah Mungu akyatukumye mukulike ennaku enkulu twaziyita Ramadhani sitaatu watandise oba olinda omwezi? Sitaatu guba mwezi mulamba sibamu ennaku 6 essebo kati abamu tetutandikirawo. Okay. Wow, kirungi olaba nange ebyeddiini bwe mbimanyi naye nga atulaba ku TV yaffe ey'obujjajja telefayina yaffe BBS weebale kubeera ku TV eno era nkulamusiza nnyo amanya n'eddoboozi Eliot Esabu nga nvudde ku Youth Platform Africa nzize nga premier oba prime minister w'abamufuna mpola abalongoofu kuba bwe balongooka bafuuka bamufuna nnyo. So mission yange golo yange ye kusikiriza bamufuna mpola ne mbafuula ekijja ne bafuuka bamufuna nnyo era ali ku TV tokyusa noobu beerako era twagala kuyiga kwata kapeni n'akapapula bw'oba olina munno oba mulirwana mugamba gye tuyige wamu era twejje mu bwavu nga tukozesa okumanya. Pozi buli mwakozesa yabanga noobu ng'odola TV waliwo omusajja ndoze yakolerako CBS omukulu Sematimba yagamba nga tojja ku noobu naye kati tukozesa remote era remote kyekimu enjawulo tewali kumpi naye nga ye tekinologiya byekola ebyo ekyo kituufu nnyo ne mu bulunzi tulinamu tekinologiya sebo so kyekyo sebo mukulu Esabu taata obutambula nnyo kadde kuba kukatambula kadde tuba na katono nnyo tuzze tusomesa abantu mu byenfuna esebo nga twetolera ku njuki embuzi okulima kasooli waliwo n'ekipya mukulu gy'ebyeggulo kyaŋŋambye ekyatandise tujja kgenda tulabewo okwo nawo tewali buzibu naye nga twogera ku mbuzi njagala ongeraageranyize n'omulabi waffe ali eyatulaba esebo embuzi n'ente ki omuntu kyandisinze okuteekamu ssente munjogere nyangu ekifuna amangu kale nga sinabagenda awo omanyi jjajja bwe yatusomesanga yasookanga n'anyumya engero kati mu ngero zino bw'aba azinyumya omuntu aliwo orelaxinga n'okkakkana
n'okkalira n'owuliriza omukulu byayogera. So jjajja yanyumyanga olugero luno olwa omusajja n'omukyala abaali abalimi balina faamu yaabwe nga kuliko ebisolo bingi naye ebisolo ebyabali ku mbiranye ebyabali okumpi byali ebisolo bino wammanga. Emmese kisolo manyi ennaku zino waliwo n'abalunda emmese kati wano mu Uganda. Emmese za bbeeyi. So emmese zaabalinga ku mwanjo ne wabeerawo enjiibwa ne wabeera n'enkoko n'embuzi. Emmese, enjiibwa, enkoko n'embuzi. Ebisolo ebisatu ebyo bikubeera ku mwanjo okusinga ente. Kuba ate kati ffe bwe twakulira twabeeranga mu nnyumba nnene naye ng'ennyumba y'emu ku bbaatiri erimu nga musulamu n'embuzi nga zirina ekisibo kyazo mwe zaasulanga. Tosobola kusula na nte mu nnyumba. Ekisibo ky'embuzi nga kiri ku bbaatiri erimu n'ennyumba gyazo. So ebisolo bino ebisatu wammese yali notorious nnyo nga wa ttabbu nga yagenda nabba emmere musunso omumanyi amanyi okuyiza amasuuka n'akola ki. So wammese ono yazza omusango. Kati wammese bwazza omusango maama w'okufaamu n'agamba nti bwe wammese onfuukidde ekizibu kankufunira akamasu. So maama n'agula akamasu kyaba akatega. So wammese n'akalaba. Bw'alaba akamasu kano n'agenda agambe wanjiibwa nti bannange kituuse wange simanyi oba n'amala n'olunaku nti kiki nti maama yaguza akamasu era ayagala kukola ki kunzita. Ko wanjiibwa n'agamba nanti gwe gw'ogenda n'osiikula by'otakola ki by'otasobola lwaki tobanga ffe. So wammese n'atafuna solution oyo n'amuviira n'alumba omukulu omulala Wankoko. Wankoko yakomagomba yasekera musekerere n'agamba nti gwe bulijjo nkugamba jangu tulye ku brand naye gwe oyagala kulya ku mmere y'abakulu. So oyo teyamuwa solution. So n'amuviira n'agondo eri Wambuzi. Wambuzi agamba bugambi me ng'ategeeza nti gwe Sawuliyo yasekerera musekerere bibyo weesootinge. So ebyomukisa nga bwe bibaawo akamasu baakatega ate kakwatamu Wamusota. Wamusota yajja ndowooza nga naye alina byazokola ki okwefunira. Akamasu ne kamukwata. Kati akamasu bwe kakwata Wamusota maama yajja asanyuse agamba ha wammese mukute kati ogenda okukwata akamasu bw'ati kubanga waliwo ekizikisa. Wamusota n'amuluma. Ebyembi maama teyafa naye yalwala olw'obusagwa buli. So omwami bwe yakimanyako n'adduka ew'omusawo. Musawo n'amugamba kyogenda okukola kubanga kati omusota ogwo bw'omuwa just kasupu adda engulu. So ne bakola ki ne bamugamba kola kasupu k'enjiibwa just gitte ogifumbe boiro owe maama awute kasupu ajja kutereera. So kyeyakola. So bw'akola ekyo baneiba ne bawulira ku sitole kubanga muzeeyi yagera n'agamba neiba we nti munnange maama kuba yamunoonya nga tamulaba maama abadde mugonvugonvu omusota gwamuluma. So mu kusanyuka wano n'agamba naye jangu enkya tujja kubeera na kalanki nga twebaza omutonzi ku lw'ebirungi ebibaddewo. Ng'ani alugenderamu Wankoko teyaluwona. So banne bwe bakimanya enjiri n'ebuna olugambo ne lubuna nti omukulu wawale yali afudde naye kino kye kyabaawo ne bayita ekyalo. Ani yalugenderamu Wambuzi. So bano bonna balugenderamu Wammese n'asigalawo. Eŋŋombo y'olugero luno kanjibaleetere. Ebiseera ebisinga tutera okulowooza nti ekizibu kya mulirwana tekikwatako naye ate ng'edda kikwatako. Ekizibu kyaffe ffenna world over mu nsi yonna bwavu. Era mu nsi eno nga bw'ogiraba gye tukoma okuba n'abagagga abatono ng'ate be bangi ne tuba n'abaavu ng'ate bangi nnyo. Abagagga nga abatono nga be basinga ssente nnyingi ne tuba n'abaavu nga tebalina ssente ate nga be bangi. Ekyo kiba kizibu. Imbalansi eyo abatono ennyo ate nga batazirina be bangi nnyo ate abatazirina nga be bangi kireeta obuzibu because minzaani ebeera bweti. So ekyo kireeta obuzibu nti bana abatono abaavu abalina ssente tunaabangi bakotogera bali ne balowooza bali balina ekizibu ate nga munange ebiseera ebisinga nabali bwe bamanya
tebafa ku bano kubalaga ngeri ya kukola batuke ku level yaabwe. So kyekituleeta nga YPA yensonga lwaki neeyise prime minister w'abamufuna mpola nti nze wenfuna mufuna mpola tutuula nenkulaga engeri gy'osobola okutegeka ssente zo n'oziteeka mu kintu ne zikula naawe n'oziraba nga zikula. Tuli ffenna. So obuzibu bwa wammese bwali bwabano bonna singa baamanya ekizibu kyabwe nga nti keekamasu kano ne bakajjawo osanga wamusota yandiyiseewo n'agenda n'ataleeta mbiranyi zino zonna. Yensonga lwaki leero twagala tubalage nze njagala mbalage lwaki osaanidde oteeke ssente mu mbuzi essira olisinge mu mbuzi okusinga ente. Kubanga ekisookera ddala embuzi eno ogiraba embuzi emu wagize nakabege nakabege bwakuwa oluzaalo olusooka mukama akuyambe ebenga ekuwa enzaalo za bubiri bubiri obwana bubiri bubiri buba butyo obwo obwana babutabuna mu Luganda obwana bw'embuzi era bubeera obwana bw'embuzi obuto bulina ekigambo naye mu Luzungu babuta kids ndi bwekuwa kids bbiri myezi 6 giba teginaba kuggwawo ba 8 era eba ekwongera ono mama aba akwongera ekitali ku nte kubanga ente bwekuwa ennyana weetaaga emyaka emirala eki eyo ennyana ekole ki ekwongere n'ente eno etwala akabanga akawanvu okuddamu kukola ki okuwaka n'okkuwa. So obudde abazungu balugera time is money obudde ssente obudde bw'omala ng'olindiridde ente eno eddemu ewake ennyana eri ekule okulera emyaka 2 esobole okubanga erina obusobozi obuwaka ezo ssente ziba zikutambulako singa ezo ziba mbuzi eno embuzi eba yakakuwa emirundi ng'ena. Tuli ffenna ey'ababiri ababiri mu mwaka gumu ezo bana mbuzi ezi 5 mu mwaka ogwokubiri nga tutunulidde jasi zino zeezadde 5 nga zikuwadde bubiri bubiri oba mu mbuzi nga meka 5 nga zikuwa bubiri bubiri embuzi 5 times 2 ze embuzi 10 mu mwaka gumu oba n'embuzi zo 2 ng'obadde otandise n'embuzi 5 naye ekyo kyekisooka. Ekyokubiri w'olundira ente emu osobola olundirawo embuzi 10 kubanga ente ogenda kugirinda wano wenkana we wati wagendawo embuzi 10 wano mu studio we tuli nga kyekisulo kyazo ate na wano wagazi nnyo eba tekyajyawo naye ate embuzi oba wakola ki embuzi eze10 oba wafuna 2 mu myezi 6 egisooka omwaka gugwerako obeera mu mbuzi meka oba mu mbuzi nga 14 mwaka gumu. So embuzi yeekubisamu emirundi mingi okusinga ente. Kati balamu nti ente emu bw'oba ogigula ssente meka Fresian mitwalo miliyoni nga 7 pujja ku YPA ezo ziba mbuzi 10 ate nga teri ntegena z'abaana babiri mundi gumu weebale ate embuzi gye twogerako yire ya YPA ekuwa bubiri bubiri ate kati omukisa singa gukugwako n'ekuwa obwana 3 ate teddirira ezaala 3 mpaka lw'ogijjawo. Embuzi wezityo bwesookera ku busatu bwebala oluzaalo oluddako obubuzi bumme 3. So space gye weetaaga okulunda embuzi n'ente ndowooza okirabye ente weetaaga space nnene embuzi teweetaaga space ngazi nnyo. Ekirala endiisa embuzi engeri gy'ogiriisa emirundi gy'oliisaamu embuzi si emu n'ente embuzi ekinene nnyo bw'obanga okitaddemu ssente nnyingi mu mwaka embuzi mu midoddo gino mitwalo ekya 5 ng'osupplementinze naye ente ogenda giwa supplements meka naye kuba kunywa ente enywa nnyo ente erya nnyo embuzi tenywa nnyo embuzi terya nnyo. Kakati nga njagala just ku kyokulya kyokka nsooke nkulage emmere embuzi n'ente kuba zirya almost ziri emmere y'emu nti bw'obanga embuzi ogenda kugiwa fibers togenda giwa fibers nyingi fibers emmere gyojja mu midoddo hay silage oba emidoddo emirala. Ente ogenda kugiwa ebisagazi ogiwa eki okiraba naye nga zino fibers
ziyamba ente mu ngeri emmere gyetambula mu lubuto digestion erimu ne nutrients ezimu si nnyingi tuli fenna ezo fibers naye newabeerawo nemmere ereeta eya proteins emmere egiwa proteins zigeza omubiri emmere egeza bw'obanga owente emmere egiriisa erimu ebiriisa ogenda sasanya sente nyingi okusinga zosate mu mbuzi ebintu nga maize brand ebiva mu corn yeah those are grains kasooli ebintu nga soya bean emmere eva mu soya bean ne cotton waliwo eno cotton seed ezo zonna proteinous foods cotton seed weightage gyowa ente si ye weightage gyowa embuzi ate jjukira ente ogenda giteekamu nnyingi ekuwa ekitono kitegeeza ente ogiteekamu nnyo embuzi togiteekamu nnyo ate neekuwa kingi tuli fenna emmere ereeta amaanyi eri emmere gyolina okuwa ebisolo bibeere nga bisanyufu energy foods era ziva mu bintu byebimu naye olaba mukubesa bwalwajja okugamba kituufu ente ngiteekamu kingi embuzi kitono naye ate sigenda kutunda mbuzi miliyoni 2 mbuzi emu naye ente ensolo gitunda miliyoni 3 nnya naye nga garanti ogifuna zivaamu 3 kasoba nga ojabidde bulungi embuzi advantage eriwo garanti oli muganda wange oli muyisiramu wano mu idi ebeera ki aduha gyetusaliramu ebisolo bisolo ki bibasinga ogula ebisinga ettunzi nziramu embuzi me simo embuzi erina ettunzi kankubulire ebiva mu mbuzi byokka ng'obadde omanyi nti amata g'embuzi gasinga ag'ente nutrients kituufu nga wakutte ku yogati w'embuzi n'omwa bebi osiima so embuzi erimu emigaso mingi ekirala adaptability embuzi kijangwira mu bwangu obw'ekitalo okuadaptinga oba okumanyiira embeera gy'oba ogituttemu nkuwa ekyokulabirako leero bw'okwata ente fresian n'ogijja ng'ogijje letise kabale n'ogitwala eggulu tejja kuwangala nnyo bwewangaala nekuyamba mukama n'akuyamba newangala kigitwalira ebbanga okumanyiira obulamu n'embeera kubanga eri ebbugumu lingi ate eno obunyogovu bungi ekitali ku mbuzi embuzi kijangwira okumanyira embeera gy'oba okitutemu ey'obudde tuli fena ekitali ku nte. It is also expensive okulabirira ente in terms of veterinary services compared to embuzi. Nti embuzi ojja kufuna veterinary office omu alabire embuzi zo nga 10 oba 2 oba 3 naye ente oyinza obutaba n'omu nyinza okubanga n'abasuka mbabiri ate nga ne sente bakucharginga sente nyingi. Mukolesabu esebo akadde no katambwidde ddala kagenze konkalaba era omulamu ogwo gw'ente n'embuzi ngenda kusaba twongerezeeko kale sebo ndi omulala naye sinza kuta nga sikulisizaayo mu ku Sheraton okuva omusomeyo gwaggwa mbadde sidanga mukulaba era ndowooza obaddeeyo nga oli mu kubalabala tubaddeeyo nga tubalabala naye ate nga tufumba nga tutegekera bakasoma baffe era njagala kwebaza bapartner baffe nga BBS kwotadde okulutambuliza eŋŋombe eno ey'obulimi bannange omukolo gwali musufu twalina abantu bangi twakwata live wano twakwata live nti enkuba yatonya naye omuntu najjula mu auditorium entebe Sheraton zaabagwako nti abantu baali bangi nti n'entebe ze balina okutulako hoteri nekola ki ng'entebe tezimala so omukolo gwali bulungi njagala kwebaza buli ssekinoomu eyajja neyaweereza abaabakiikirira okujja ku mukolo gwaffe era tulinayo ekipya ekijja mu maaso awo omwezi ogwokutaano tulina kyetutegeka annual general meeting tejja kubeera ku Sheraton kuba eno twagala bammemba baffe bonna okuva mu ggwanga lyonna n'ensi endala bajje tunyumirwe tubawe report tubalage ebyobugagga bwabwe nga bwe tubitambuzizza embuzi ze balina yes
So naye ng'omukolo gwali mulungi, gwali successful. Njagala okwebaza bakama bange. Mr. Obed Ben, General Manager, Department yaffe eya Marketing ne Public Relations. Batuyamba otutegeka omukolo guno ne basomesa n'abantu. Ne feedback tuze tufuna feedback za njawulo ng'abantu beebaza. Abalala beebaza okubalaga n'okubagula amaaso. Okulaba opportunities eziri mu bulunzi endala. Njagala n'okutuusa okwebaza kwaffe eri chief guest waffe Maama Rose Namayanja, omukolo yajja bambi teyatuyiwaayo najja era n'abulira abantu n'atulaga ne story ye nga bwe ya transitioninga okuva mu active politics n'adda mu advisory ate kati mulunzi mukyala mulunzi w'amaanyi. So omukolo gwali mulungi era twebaza bonna ba sponsors baffe Centenary Bank, KCB, Maganjo ne products zaabwe zonna nga kwotadde Giko, Prudential Assurance Uganda Limited, n'abalala bangi besobola kumenya kumalayo olw'obwo. Tusiibule mukulu Esabu. Njagala okusiibula buli alaba era njagala kuba wakasimu kange kubanga kikulu nnyo oyinza okubanga oli eyo olina embuzi oba olina ente naye nga ng'olina ettaka nga tomanyi kyakulikozesa. Nkubira ku namba yange eri 0740 90 9 emirundi 4 0740 90 9 emirundi 4. Osobola okunkubira kati era nkukwasaganye. Abaagala okugula embuzi tulina nnyingi nnyo era nkubireko tulongere okubabangula mu byobulimi. Okay, tetugenda kusukkako wano. Ndabye Tashabi ne Jacksta batuuse bali mu kweteekerateekera kawunyemu ye pulogulaamu eddako. Nenyongera bongezi kujjukiza nti nyiga star 238 owangule ne bwatula bingu ne telefina ebirabo bingi mulimu sente ne pikipiki. Star 238 owangule katikati emisinde gya lunaku lwa Sunday week eno ate n'abafuna kajozi gya telefina okagule ku mitwalo 2 gyokka. Nzakira mugwanika Namugira awangale ayisa abasajja Kabaka.